Honorable Fiona Nyamutoro onono nga ye mukyala wa Eddie Kenzo naye munnange akubye ebirayiro nakawere wa foyo gwoli mu kulaba kwegamba abadde smart nnyo n'omwami we Eddie Kenzo bakubye ka black era nga bambalidde ddala bulungi nga banyumidde ddala bulungi bw'ogamba nti no tebanyumye manya nti olina ebizibu by'omukwano ne katubere nga tukuwa akatambi kano nga Fiona Nyamutoro munnange akuba ebirayiro bye naye tukirize tugaane Eddie Kenzo ayagala mukyala we. I, Nyamutoro Fiona, swear in the name of the Almighty God that I'll be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Nyamutoro Fiona, swear in the name of the Almighty God that I'll give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Mukama akebera mitima mukama akebera mitima nze kambere nga nkuwa akatambi oyo no ye full figure obulamu bwa kiseera muleke ye yagale era bwatyo bwalabise munnanga agenze kulya ku ssente ye agenze kulya ku ssente ze mukwano gwange omulungi naye nkiddamu mukama akebera mitima akatambi keeko simanyi kikyogenda kwogera naye nga ye bwatyo bwasazeewo okuba nti nate asanyusa obulamu bwe kambere nga ntumirako kunamulindwa prosi ogamba otya Agnes twagala okubuuzaako baguma tukutumiddeko twagala okutumirako ku nnaabirye webale kuba nti nate kwoli Kalule Charis webale kuba nti nokwoli Betty Mbekeka naawe tukutumiddeko ate era kkiriza tubeere nga tubuuzaako ku Darat ogamba otya mu Dubai twagala okubeera nga naawe ate tukutumirako tetwerabidde ne Christine bwe tweyongerayo nsonga zaani agenda okuba nti nate afuuka speaker ewa Anita Among si birungi oluvannyuma lwa Jeno Muhoozi okuvaayo munnange n'alaga nti n'ekifo kino kyetaagamu musajja era yasoose kuba nti nate akoona akulinnya lya tayebwa okitegeera kaakati ate wolaba screenshot eyo avuddeyo n'abeera nga ate munnange abaako omulala gwaleeta aleesaani Honorable Oboth okitegeera agambye nti nono asaavinze nga minisita mu gavumenti eya NRM munnange okumala emyaka 5 so alabira ddala nga asobola okubeera speaker wa parliament omulungi kino nno kirekawa munnange Anita Among katwongere okubenda nti nate tumusabira naye nga webityo webiri nejjukira nti ne Mauna ye gyali ate era ne Namuganza naye gyali ate era ne Anita Among naye alemeddeko agamba nti nkomawo anaabaani ani agenda okubeera nga ye speaker addako ffenno tulindiridde tujja kubeera nga ate tugakuwa nga bwe tunaaba tugafuna full figure teyeewummuza avuddeyo ate n'abeera nga awalampa mukyala wa minisita Kasolo ono mukyala omukulu eyagenze ne minisita mu kulayira kaakati no ye full figure avuddeyo n'amusabula jjukira nti no full figure ali tiimu Dr. Aisha abagenderedde full figure wa Dr. Aisha nnyo okitegeera era waliwo olutalo lwabeerawo n'asabula bubi nnyo Princess Amira kaakati munnange ono yeeyise nnamba emu full figure amuyisizzaamu eggaali naye njagala kwogera ku mukyala eyayogedde yeeyita nnamba emu first of all njagala ekigambo kya nnamba emu kyosooka okijjewo because si gwe nnamba emu namba emu wa Kasolo bamuyita omukyala Grace Nandawula bwe yali yazimba naye essomero era balinga ku ssomero bonna gwe wali baasa w'essomero n'olwalagana nnyo okulemesa omukyala Nandawula Grace n'oweddirira omusajja we eyo si yensi point yange eriwa kuba ndabye abantu bangi toko gye boogera ku social media bla 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 balekeredde okumanya
Honorable Kasoroki Minister of Finance gwe tulina tulwanye kityo okulaba nga Minister of Finance asigalawo twabadde tusuubira manifesto ya Honorable Kasolo okubeera nga ogipenetrating irawo nga gwe omukyala nga gwe abeera second ku Kasolo because omwami wo watali gwe abeerawo nga gwe kiki ky'owadde olina okwogera abantu b'ekyotera kye bakusuubiramu era kye value ki speech yo ebeera ya nkirizo nnyo eri omuntu ali mu kulayira eri omwami we ali mu kulayira oba omwami we ava okulayira ng'oyogera biki bye mugenda otandikirako na biki bye mutuuseko na biki we muli. I think nti abantu Honorable Kasolo kye nsobola okugamba ono mukyala mufune ba PR kyobula nga baminisita zamu balina ba PR tamala gwogera tayogera kigambo nga PR takikoze eki because beewala okukola mistakes beewala okusobya ekigambo kyo kibeera kikulu nnyo. Waliwo abantu nga balina kwogera ku mikolo gya niigiina mikolo gya byalo okusinga okumweta wano n'ayogera n'ayokya oba n'akolerawo mistake either bakufunenga PR amala okugamba nti munnange ogenda kwogera naye kino na kino kyetugenda okusinzirako n'omukolo bagukubulira omukolo gwabaddeko gwaki. I think nti omukolo gutwabaddeko gwabadde tomanyi oba tebakwema mukolo gwe bagendako Thanksgiving ey'okuba nga bawalayidde ebeera yankizo nnyo ku biki by'ogenda okwogera ku biki by'oyogedde you get era lwaki omwami wo n'okwebaza Katonda ne president yamuwa ekifo omwami w'omukyala nga minisita wa finance biki bye wandisimbyeko essira era biki by'osobola okwogera mu public. Kigambo public kintu kinene nnyo kintu kigazi bw'omugamba nti abo tebakwagala bakulimba ababadde awo bonna baagala Kasolo bonna era Kasolo yabalese awo siggwe bazza olwa mukwano gwe balina eri Kasolo. That's why mwabayita ne bajja ne bw'ogamba nti abo tebakwagala bakulimba you mean nti abantu ababadde around bonna tebagala Honorable Kasolo eyo yabadde era. Abakyala mwenna muyigenge ebintu bye muyina okwogera kyovola abakyala bamu tebabaleeta ku mikolo banyuma kubeera waka eyo kukuuma zifaamu kukuuma biyumba bya mbuzi lwa nsonga ki ti omuntu yeewala omuweta ajja kwokya ajja mulabisa ensi yonna ekimanyi omusajja gw'olina mu siraamu ekitali mu sitaani tekina na question mark naye ekigambo kyoyogedde bino just njogera kyakutegera na kyakufumintiriza bakufune PR nga bagenda okutambula naawe eiza tebaddamu eiza bakulindenga ku mikolo gya niigiina egy'abakyala beziroobwe abakyala b'ekyotera something like that because guno mukolo gwabadde kumpi gwa Buganda nakyotera yonna gubeera nga oguli anthem naye okugwa kati gwonna gwafudde topiki yaagwo gwafudde. By the way, omukulu Kasolo buli mukyala gwalina alina paati gyazanya mu bulamu bw'omwami ono. Bw'anoonya omukyala namuwesa ekitiibwa era amugumiza mu bantu gy'alaga ayita nambeemu. Bw'anoonya omuntu asobola omumotivatingamu asini okumuwa ku bigambo ebimulyowa omwoyo ng'ayita madamu Aisha namba 2. Bw'aba ayagala muyimbiramu oba kusanyusa abantu eyo gy'aba alaze ng'ayita Prince Amira omuyimbi. Naye Prince Amira ng'oli mulungi nnyo okukola nga someone's option. Ng'oli mulungi nnyo okubeera kiyambi. You deserve your own man. Omusajja owuwo obwomu. Oli mukyala mulungi nnyo Prince Amira nedda. Mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nno tufuna no ku Newspark channel ebya Shiba tebinaggwa oluvannyuma lw'okuvaayo nalyoka agamba nti ye tafaayo ne waaba namba 10 bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate bamusabula. Shiba kalungi waddiba bannaaye waduuse n'okugamba osobola okubeera omukyala namba 4 oba namba 5 feministi eyavangayo n'agamba abaana ab'obuwala nti tomanyirwanga musajja kati ye yavuddeyo n'agamba abantu mbu ye asobola okubeera omukyala namba 4 namba 5 namba 7 takiinaamu buzibu
naye ffe tukimanyi tukitegeera just emyaka gye gikusumbuwa emyaka gyakuyitako dda omuntu lwokoona emyaka 4 plus oba tokyalina choice ya musajja buli musajja ajja yenna gwogenda naye kali gye emyaka Shiba gy'olimu nuli wali weewulira emyaka ng'ogamba nkyali muto abasasi simanyirwa musajja naye kati essaawa zineeno omusajja ajja yenna oba mufumbo oba alina abakyala 6 ng'oli redde okusetolinga naye kitegeeza emyaka lekera okulimbalimba abantu nti tokiinaamu buzibu just emyaka gye gyakusalako kuba kati essaawa zineeno tokyalina choice tokyalina choice luli wali olina choice ng'okyalina emyaka naye wetwogera essaawa zineeno oli mukazi mukulu oli mukadde onoonya wakusetolinga kugamba nti ono mukyala gundi todda okutulimba mbu simanyi gwe tokiinaamu buzibu kubeera kitegeeza mbu gwe tolina bboba mukwano lekerawo okulimbalimba abantu gamba abantu bannaye emyaka gingenzeeko kati noonya wakusetolinga feminist bulijjo wakolanga vidiyo ng'ogamba abaana ab'obuwala ng'omisleadinga public abaana nga tebakyawuliza babba baabwe ti olw'okuba Shiba yayogedde kino ate kati gwagamba bannaye abaana ab'obuwala omusajja ne waba alina abakazi 6 setolinga kasabeera ng'atuusa responsibility gy'oli okitegedde kantu kano kansesezza nnyo bannaye Shiba baswiti nze kyabulakomba akuuta wadde akitta nninga Shiba kalungi Shiba agambye mbu era yemaawe tafaayo mbw abakyala 10 bwafumbira omusajja nga yena abakyala 10 era ye asobola obbafumbira Shiba yenza abuuza ayiwa chef Shiba kalungi tutugyeko akamanyiiro banange omusajja alina kubeerawo unless you encroach on other people's territory. Shiba totuwabya bantu Shiba kalungi yenza abuuza you wanted to be nakulabye ng'oweyogeza ebintu mbanyanye you can be wife number 10 kwegamba gwe erinnya lyo tulina kuyita kuweza muwendo Shiba I know there is a stage in your life like my stage where you say mukama chompa kyonna it is erinnya kati Shiba atumuyite kyalimpa mukama kyalimpa kyenditwala kati Shiba is called kyalimpa as her last name Shiba kububa lyolina n'akamanyiiro tosobola kukkiriza bakyala 10 gamba nti bakuyise kyalimpa wadde banganze kati kansoke mbategeeza ebintu bino bitegere bulungi mayi bulijjo mbategeeza ne mbagamba temumanyi Museveni wa operatinga era mulina okuyiga ennyo Museveni wa operatinga mu struggle ne mu revolution mwena abadde bagoberera politics wa Uganda mujjukira nti David Kabanda yasooka okuba almost nga alinga PA wa Anita Amongi nga yalinga PA wa Anita Amongi nga yamukutira akadingidi yamudifendinga yamwongerera ne batuuka n'okusasula ssente bafamile z'abakomuliri baffe okuli famile z'abakomuliri abasinga obungi bawa ssente nga Anita Amongi akirimu nga Kabanda yamukwatira ensa mukijjukira bulungi nnyo kati nga Kabanda yali almost yalinga personal secretary oba yalinga bodyguard wa Anita Amongi ekyo tekyajja by coincidence no Museveni rode yali alina information ekwata kwa Anita Amongi nti muntu mubi nnyo naye yalina omukozesa omuzannyira emizannyo gye in the first place omwali okusula ekibiina kya National Platform omwali n'okujja obulamu bwa Kyagulanyi nga Anita Amongi kubanga ezo muyina information gye mugenda okufuna ng'omukazi yavudde mu ofiisi eyo mugenda kutya kati omukyalo oyo baamutega Kabanda n'afuuka PA wa Anita Amongi almost nga buli kimu yakyo kitegeeza Kabanda bamusindika commission okwefuula mukwano gwa Anita Amongi n'amubega from Monday up to Monday daily weekly monthly n'abanga alina information n'agigatharinga bulungi nnyo bw'amala ogigatharinga bulungi nnyo n'akitegeera nti kati amaze okukola ki okumubega
bwamala omubega kati kyekyaze bebali viize information ekwata kwa Anita Amongi ne bagita kati ffe kyetwagalamu ekinyusi kyekiruwa mu byonna bina bisigadde zentalo za bwe tuzaagala kyetwagalamu ekinyusi kyekiruwa ekinyusi kyekiruwa nti Nammere newankubadde wa NRM mission zonna ze baazanyanga okuzanya blackmail propaganda against his excellency but Kyagulanyi Ssentamu ne no azijjeyo n'azoogera bw'akugambye nti Kabanda lwakuba yogedde Kabanda mission eno yali munaani ne Kasabbuuni nti baakwata omukazi ne bamutwala mu state house nga bamusibye leesu ne bagamba nti omukazi wa Kyagulanyi Saidi Dish amwinamu n'abaana basatu yagenda otuwa information n'okudesitula no Kyagulanyi Ssentamu nalabye ono gwe bayita Kabanda MP wa oyo bamutumye butumi mpola MP wa Kasanda MP wa Kasanda we NRM Anita Amongi we NRM Anita Amongi atuula ku Seeke NRM ina ekisenge mwekolere ebintu byayo ne bwebe kuvunaana gye kuvunaanira Kabanda ekimuleeta mu lujjudo okujja okulumba Anita Amongi kiki ani yamutumye ye mbuulira wenga munamawuli ani yamutumye Jeno Muhoozi munnamajje atawummulanga akkirizibwa okwogera ku byobufuzi Jeno Muhoozi no wait Jeno Muhoozi yali awandisizaako PRU kisinde ekyongera amaanyi mu NRM kati boogeranga baani abongera amaanyi mu NRM PRU eyina babaka bameka mu parliament anti nziraamu PRU eyina babaka bameka mu parliament teyina kati eyogeranga baani baseeke memba we batuula ne bagamba speaker ajja kubono ne bamusindika mu kokasi NRM ne bamutwala mu babaka ne bamulonda kati Kabanda yabadde avaayo mu kitiiki ng'abadde asiba uwe ng'asabiriza musimbi bamuwadde kiwandiiko nga bakisoma nkubuuza ekibuuzo nga munnamawulire ekiwandiiko Kabanda akisoma ng'ani PRU etandikira ku babaka ki erina babaka mumeka mu palamenti ya Uganda tandikira Kabanda alina akalulu kamu ate we NRM yagira ku tikiti ye NRM tu ng'abooluganda lwaki tebatula ne babako gye boogerera ensonga zaabwe yabadde atuuza munnamawulire ng'ani atukira speaker kuba buli nakasiba uwe bamwadde kiwandiiko Kabanda ye bilioni 5 yaziteekawa ezaki zekasana Kabanda ng'alumba gasumba ng'amusalako ebigambo ebitaliyo nentegera nti Kabanda muwakuzi wa ntalo era njakwebaza Naabalwanyi gwe bayita Nammere tukwebaza nga NRM okutwanukulira Kabanda afuuse ekizibu Kabanda ogugwe gwankwese nga yali mukazi senga emigo gyamutta dda kyogamba Kabanda yawandiise ebbaluwa eyo ate ani yagiwandiise munnamagye akkirizibwa okuddamu ebyo ye Muhoozi bulijjo ebintu yabyeyogerera lwaki yabitumye Kabanda beera w'amazima gwabadde ayagala ng'amutuma kuki amutume wataata we bayita Amongi bamutuuze ng'ekibiina bagende mu kokasi ye NRM nga tebagenze mu mawulire bamuyite kuba memba wa kokasi kumbi ye namba 3 mu ggwanga bamutuuze mu Seeke bamubuuze bino biki bye wakoze abawe bwino basaye nga bwino mukyamu balyoke baveeyo batunyonyole ng'eggwanga kyetaaga kusookera mu mawulire oba baamuyita dda ne bigaana gwe waliyo mawulire amalala akkiriza tubeere ng'ate tukuwa ku Calvin Kayanja avuddeyo n'abaako byayogera ku kivvulu kya Julie Muteesaasira ekivvulu kyasala omusiyazi n'agenda mu depression munebbaawe teyalabikako mbadde mu kulayiza mukulembeze siri 60 njireese ekivvulu kyasala omusiyazi ne kidda ne mukati era yenna amanye ku ddagala lya depression tuyambe tetufiirwa omusiyazi nga tannalaba bulokozi tuyambe bannange bwakyanga omusiyazi ategeka kivvulu omusiyazi ng'alanga ekivvulu mune ssente z'ekifo tezaavaayo ne bbaawe baawe mukyala munne mbwe ekivvulu teyakirinnyamu nze yakulabira musiyazi ng'ekivvulu kimwegezaamu okumutta era wenjogerera bino ali mu depression etagambika Calvin Kayanja siri 60 njireese naye nga bw'oba oyina ku ddagala lya depression tetufiirwa omusiyazi nga tannalaba bulokozi bukyakolanga kivvulu tava ku ttaka bwete etambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba